wakati mu bunkenke obungi ennyo mu kyondo kya Buwarabu. Olwaleero okuziika kutandise Lebanoni oluvannyuma lw'olunaku olwokubiri nga obulumbaganyi obwa saayansi bukoleddwa ku ggwanga lino erya Lebanoni, kyokka nga abukola yatajetinze oba emmundu oba ebirowoozo yabitunuulizizza abasajja ba Hezbollah. Kakati olunaku olwasooka abantu 12 baafu, so nno nga mulimu n'abaana. Olunaku olwajjo abantu abalala 20 nabo ne bakkirira ekalannamo. Kakati abaafika luli mu kuziika gattaka abajjo. Embeera gye tulimu mu ggwanga lino eri Lebanon yakuziika, kyokka kuziika wakati mu bunkenke obw'ekitalo nga buli muntu yeekengera munne, oba oliawo alowooza nti ekiyinza okuva mu nsawo ya munne kwe kubaluka kw'ebyempuliziganya ebigenda mu maaso. Leka tuziyite radio calls ezitambulirwako ebyempuliziganya mu bannamagye n'abasirikale ku mutendero ogwo, kyokka nga n'abantu ababulijjo oluusi baba nazo. Kakati ate olunaku olwajjo olw'okuba nti okubaluka kwatwaliddemu n'ebibadde tebisuubirwa, ziraputopu, ebyuma eby'amasannyalaze ga sola n'ebiringa nga bwe bityo, kakati tebamanyi kiddako. So abagenzi okuziika bagenze beekengera, kubanga n'abaaziika luli, ababadde baziika abaafa luli, be bamu ku abo abaagudde mu butemu buno obwabatuusiddwako abagambibwa okuba Abayisirayiri. Kyokka newankubadde ng'obunkenke bwe butyo bwe buli, katate bwe tudda mu ggwanga erya Isirayiri eno e Buyudaaya, Isirayiri mwattu egudde mu lukwe olw'enteekateeka gyegambye nti abasajja Abayiraani, ng'enteekateeka eno ebadde etunuulidde okuttibwa kw'abasajja ab'amaanyi munda mu ggwanga erya Isirayiri, naye ng'agiteeseteese ye Iraani. Kakati Isirayiri eri mu kwenyumiriza nga bw'eri enkugu, nga yeeyambisa ekitongole kyayo ekya Mossad. So nno Mossad eno era yayogeddwako ne mu bino ebyakaggwa oba ebikyagenda mu maaso e Lebanoni, ne bagaa nti newankubadde Isirayiri ekyali kyesirikidde mu nsonga ezo oba ku nsonga ezo, naye abasajja bayo aba Mossad ekintu kino baakibaddemu n'ensonga. Kakati era Mossad y'emu etubuulidde oba eyogedde n'ebuulira ensi ne bannansi mu Isirayiri nti yeeyambyeko ebitongole nga Shin Bet ne bambega abakettera munda mu ggwanga erya Isirayiri, kw'ogatta ne poliisi eya Isirayiri, ne bagwa mu lukwe lwa Iraani lwebadde eteeseteese okutta abasajja bano wammanga. Defense Minister Yoav Gallant, omusajja akulira ekibiina kino oba ekitongole kino ekya Shinabet, kino kitongole ky'abambega naye nga kibegera munda mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati oyo naye y'omu ku abo ababadde batunuuliddwa okuttibwa nga balumisibwa ebivu, n'okusingira ddala omunene kw'abo ababadde batunuuliddwa okuttibwa Abayiraani ye musajja mukulu Benjamin Netanyahu, Bibi, Prime Minister w'eggwanga lino erya Isirayiri. Kakati munange ebigambo byatandise mpolampola okusinziira ku kiwandiiko ekyawamu ebitongole bino bye kiyisizza, kitegeezezza nti Iraani yabadde eteeseteese oba ebadde erina enteekateeka ey'okutta abasajja abo nga ne Prime Minister kwali, naye nga yeeyambisa mwana nzaalwa munda mu ggwanga erya Isirayiri. Omusajja ono gwe boogeddeko naye ng'erinnya bagaanye okulyatuukiriza Abayisirayiri bano ba Mossad, poliisi n'ebitongole ebyobwambega munda mu ggwanga erya Isirayiri, bategeezeza nti omusajja ono musuubuzi, asuubulira era n'awangaalira nnyo mu ggwanga erya Turkey, Butuluuki.
kakati eyo gyabadde ng'ava so nno nga nzaalwa ya Isirayiri wano kaswa mu Yudaaya awedde emirimu naye tebamanyi kyamutanula buli lwabadde ng'agenda mu ggwanga Turkey ng'eyo gy'ava n'agenda e Irani. Mu Irani okusinziira ku bambega bano aba Mossad kitegeerekese nti Irani eno agenzeeyo enfunda eziwera 2 naye mu kubeerayo ku nfunda zino 2 zatambuddeyo n'ensimbi azifunye ng'era ensimbi ezo gwe gubadde omutango gyali okuyamba eggwanga lino erya Iran okujjawo abakulu bano 3 benkumenyedde n'abantu abalala abawerako ng'onoonoona atatuukiriziddwa linnya asinziira e Butuluuki n'agenda e Irani bw'amala n'akibiriza ng'asobola okubeera mu ggwanga erya Isirayiri kubanga mutuuze era mu Isirayiri. Kakati nno munnange ono baamunywedde kyenkugaye nti Isirayiri egudde mu lukwe lwa Irani okutugumbula Prime Minister ne banne nga luvudde ku kukwatibwa kwa musajja mukulu ono eyakwatiddwa bagambye nti lwakuba babifulumizza kati naye yakwatibwa mwezi guwedde ne gye buli eno bakyamunyiga ebitoliro okulaba nga waakiri abongera amawulire ameekusifu amanene ku bikwata ku ggwanga erya Irani ate era nga bikwata ne ku ggwanga erya Isirayiri mu mbeera eno ey'obunkenke gye tulimu. Omulunya mpuliriza bino we bijjidde nkubulidde nga ntandika nti obunkenke bungi wonna weewaawo ng'olaba Abayisirayiri b'amaanyi mu ndowooza ne mu bikolwa naye ssebe eyali alumiddwa ku musota bw'alaba omuguwa adduka emisinde mizibu kubanga wakati mu kye bayise okweteekerateekera okutta Prime Minister ne banne bamanyi kisoboka. Gwe weerabidde omwezi ogw'ekkumi ogw'omwaka ogwaggwa nga 7 abasajja bana Isirayiri oluusi beetera okutwala ng'abajega bano aba Hamas ne bamala bagiyingirira ewaayo abantu abawerera ddala 200 ne bafa. Kakati bw'abanga ono gwe beeteekerateekera buli lunaku amaazi yasobola okukola ekyo ekitegeeza nti ne kino kisobokera ddala. Irani neekola omupango ng'eyita mu bantu abawangaalira Isirayiri tomanya omusajja omukulu basobolera ddala okumwetayirira ne bamuzingiriza ne bamutta ne banne. Emabegaawo gye buvuddeko emabega katono abasajja bano aba Hezbollah ne bw'olaba nga Isirayiri bw'eba ye yabakubye yabeetoolodde ekyamazima bagitadde nnyo ku bunkenke olw'ensonga nti gwali mwezi gwaggwa ogw'omunaana aba Hezbollah baafulumya akatambi nga kaliko nno eddakiika eziwera nga kalaga buli kyonna ze bayita details ez'entambula mu maka g'obwa Prime Minister obw'eggwanga erya Isirayiri ewa Benjamin Netanyahu nga buli kimu ava wano ku ssaawa bweziti n'adda wano ku ssaawa bweziti. Emmere agirya ssaawa zino ne mukyala we abeera wano ng'akatambi bakayina butereevu. Era aba Mossad n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Isirayiri bwe baakategeera bwe baakalaba nga ba Hezbollah bakatadde ne beeraliikiriramu ne baga nti abasajja bano bulijjo batulaba ekitegeeza nti maapu y'amaka g'obwa Prime Minister nga bagirina agikwatira naga nti oyingirira wano bw'oyagala ofulumira wano kale bw'oba toyagadde nnyo wano byonna nga babikuba budinda babirina ewatali amanyaani yabibawa kyokka nga era kyategeerekekako nti waliwo drones zaali 2 era zaali z'aba Hezbollah nga kisoboka okuba nga emu ku yo kubanga emu yakubwa naye endala etaakubwa baasuubira nti waakiri eyinza okuba ye yafuna ebifaananyi ebyo
ate ng'ebifaanana okuba teyabifunira mu kiseera mu lunaku lumu, wabula ennaku ez'omuddiriŋŋanwa nga za njawulo, bayinza okuba we baasinziira. Kakati ekitegeeza nti ne bw'olaba nga nkugaa nti obunkenke bungi newankubadde nga abasajja abakulu abo beemanyi eryanyi, naye bamanyi waliwo ebisoboka ate ne bisoboka mangu, nga toyinza kulowooza nti gw'oyina ekisembayo ku byo. Bwe baba nga basobola okulaga newe weebase ng'ofuluuta, anti olaba wano yeebaka wano nga n'afuluuta. Kati ekitegeeza omusajja ono ate ayatuukiriziddwa linnya, bayina okukkiriza nti yandisobodde okubakola ekyajabu natta prime minister. Omulunya mpuliriza, embeera eno wejjidde era nga Isirayiri ne Iran kabwanango, ye nga ddi mu biseera bino ebyokumpi lwe babadde nga bamugubasaza mu kabu, ebiseera bitono nnyo n'oluusi tebiriiwo. Kakati bano buli omu ali ku matiitiiri, buli lunaku alinda ekiva ewa munne. Emabegako awo onojjukira nti Iran era yakubwa encukwe, eggwanga lya Isirayiri bwe lyali mu mbeera era gye tulimu eno ey'olutalo olugenda mu maaso e Gaza, ne bamala bakola obulumbaganyi munda mu ggwanga lya Iran. Teebereza, okuva mu Iran okutuuka e Isirayiri si kuva kyamaganda kugenda busubi, wala. Naye baatolontoka ne bava e Isirayiri, newankubadde nga waliwo era abateebereza nti abasajja bano aba Mossad baali bamaze ekiseera nga bawangaalira munda mu ggwanga lya Iran mu nteekateeka ez'enjawulo, kubanga era bakisobola oluusi bwe batera okukola. Naye waakiri Isirayiri yalumba Iran omwayo n'egikuba okukakkana nga Haniya, omu ku basajja abakulembera ekiwayi kiri oba abakwata mmundu ababa Hamas, ng'alusuddemu akaba. Kati embeera eyaddirira awo oba eddiridde awo naye ebadde ya bunkenke, kyokka nga tonaba na kugenda ku eyo obunkenke buno obuli wakati wa Hezbollah n'abasajja Abayisirayiri, era naye obutereevu ekwata ku ggwanga erya Iran. Kakati kino nkiddamu gw'ayinza okwebuuza nti naye bwe baba bawaayiriza Iran eno bagiwaayiririza ki? Nga kiki kyeyagala okukutta abakulu abakulembeze munda mu ggwanga erya Isirayiri? Ebaagaza ki? Ebibaawula, ebibaleetedde emiroboli, ebibaleetedde obukyayi buli omu ku ntobo y'omutima gwe eri munne, mu butuufu weebiri, kubanga aba Hezbollah bano bavunaanyizibwa butereevu ku ggwanga erya Iran. Era kibadde kigenderere okufulumya emboozi eno Isirayiri nga kyejje wabeewo obulumbaganyi buno. Tuli mu kyondo kya Buwarabu, tulaba obunkenke, so nga ate mu bunkenke era mulimu obunkenke obulala. Anti nkubuulidde Isirayiri olukwe yaluguddemu olubadde lwagala okutta omusajja omukulu Bibi Netanyahu. Kyokka mbadde nkyakuga nti obunkenke obuliwo oba ogwayandibuuziza ddala kiki ekiviirako Iran, anti ne Hezbollah ne Iran mukira ku nte. Kakati ebyo byonna bw'obigattagatta ogenda okulaba ng'ensonga ez'enjawulo zikwetuuma mu mutwe ng'ozitegeera. Naye waakiri okuva obulumbaganyi obwakolebwa Isirayiri munda mu Iran, eno gye baga nti nayo yabadde ebasazeeko oba eyagala kubasalako mu mbeera ya kufumbirwa ey'omutwe gw'ofumba ya birenge ne mwenkanya evvumbi. Obulumbaganyi obwo bwaleka bubatadde akasiwa ku nnyindo bano ab'e Iran, nga bagamba tekisoboka, tulina okwesasuza. Ennaku ezo nakubuuliddeko nti pulezidenti ow'eggwanga erya Iran Masoud amaze omwezi gumu n'ekitundu wiiki eyewedde we yawezezza, naye ebimu ku byabadde bimusuubirwamu kwe kulaba engeri gy'ayinza okukolamu obulumbaganyi oba gy'ayinza okuduumiramu abasajja bakomanda ab'eggwanga lino ab'amagye. So nno bangi kubo baagala Iran erumbe eggwanga erya Isirayiri, bulyoke bubeefuke baawule omulenzi ku musajja. Naye ebbanga eryo kitegeezebwa nti azze akubirira n'okutuusa okulambulula byasobodde okuyitamu mu mwezi gumu n'ekitundu. Era ensonga ya Isirayiri toyinza kugijjawo. Kakati obwo bwonna busungu gw'omulunya mpuliriza
obulowooze bw'okubanga bwetuumye mu mitwe gy'abakulembeze b'eggwanga erya Irani nga bwe bakugamba nti babaddeko ne gwe batikiza naye babaddeko ne gwe bateetera naye mu kukola obulumbaganyi ku Isirayiri, toyinza kuwakana kubanga ng'ogyeko n'obulumbaganyi obwo obugambibwa okubanga tibwa bbanga ddene okuva olwaleero babandyagadde, naye waliwo obwo obupendi nga waliwo obwasulirira obwo Isirayiri bwe yalumba Irani. Kyokka nga kakati n'ebirabibwa olwaleero nga bigenda mu maaso ku Hezbollah, ku Bayemeni, bali Abahuthi n'abalala abali bwe batyo, era nabyo tebiyinza butaleeta busagwa ne buvaamu obusungu. Kakati waliwo drones ezirabiddwa nga za mutawaana zisala ekereje ziva munda mu ggwanga erya Lebanon, era ekitegeerekese nti zisindikiddwa abasajja ba Hezbollah, zisaze zigenze munda mu ggwanga erya Isirayiri. Tunaabiwulira tadduukirira nduulu neera kale waakiri aba abitegedde. Nze Samula John Paul Magembe awangaale nnyo Aibene.